tusanyuse nnyo ku baana olwaleero bannamawulire bonna tubeebaza emirimu gye mutukolera ffe nga National Cultural Forum awasinga twebaza bwebaza industry eno gyevudde wala ne industry eno gyeraga ate nayo wala. Njagala okwebaza bamembers bonna abakkiriza ogamba nti twegatte tufune ekigenda tuyamba. Njagala okwebaza ba board members bakoze nga tebali paid for a very long time. Njagala okwebaza abantu 6 batandika okubonaabona ennyo Kaye, Emma Mulondo, Patrick Muhumuza, twagezaako nnyo okulaba nti tubonaabona okulaba nti ekitubo ekibaawo. Naye njagala okwebaza Katonda ne bannayuganda at large. Omulundi guno ffe twakola ebyentalo twagala amazima gagenda nti twagala okugaba obuyambi obugenda okukola structures tebayita capacity building. Sente zino ze tugabira abantu si sente za kulya, sente za kubeera nti tuzimba obumu bwaffe, tuzimba amaanyi gaffe okuba nti tulina zi office, okuba nti tulina structure egamba nti omukulu Tyaba gyali kasoyogera Tyaba ng'olaba firimu, bwe tugamba nti waliwo Hajati ng'olaba Uganda n'eddagala lyayo, ng'olaba Herbalist, ng'olaba Indigenous Knowledge, bwe tugamba nti John K ng'olaba abawandiika ennyimba, bw'olaba local comedians tulina muganda wange eyavaako Senga Sibanga ba ESCO ba MC bonna we bali. Twagala National Cultural Forum eri about art, eri about creativeness, abantu bonna abayiiya, abantu bonna abakola ebintu ebiriyo. So omulundi guno twagala okugaba checks ezigenda okuyamba capacity building. Abali eyo kino kiddamu saagala mutandike kugamba nti babawadde ssente ez'okulya. Tugenda kufuna ssente zituyamba okubeera nti tulina offices, ezituyamba okubeera nti tumanya nti baani be tulina nga bammemba baffe. Abantu mu ati gye bali bangi nnyo, ne tulinga bijanjaalo. Ono agenda eno, ono agenda eno, obubiina bungi bumeruseewo, ne twagala tufune eddoboozi erimu. Njagala okwebaza group gye natambula nayo genda mu parliament okusaba supplementary okuyamba ba artist. Tetuyamba bayimbi bokka, kuba mu kuyimba artist akuba ekifaananyi naye alungi. Mu kuyimba okola video abazanya firimu bakuyambako nga ba vixens. Mu kuyimba weetaaga eddagala, weetaaga abayiiya. So njagala obbagamba nti National Cultural Forum weeri okuyamba abantu bonna. Era omulundi guno abantu be tugenda okukwasa checks tulina ebibiina nga 12. Tulina abatuka ba theatre, tulina aba USWA, tulina aba UCA, tulina aba Uganda n'eddagala lyayo, tulina aba URU ab'obutabo, tulina abawandiisi b'ennyimba ba songwriters, bano balina association, tulina aba MC balina association. Kati bwe tubeera nga abantu bano bonna balina office zaabwe, abantu bano bonna tumanyi gye tulina obbasanga, Uganda egenda kubeeteredde. Oba oyagala azanya firimu ogamba nti njagala genda muki mu bafirimu n'omanya ne wobbasanga. Luli tubadde batunoonya bunoonya nga njuki, naye kati bagenda tunoonya ng'amanyi batusanga. Njagala okubeebaza bannange era njagala omukolo guno gende maaso. Tugenda kugaba placard zino zetugenda okugaba zeziraga check zetugenda okukwasa abantu, era check zino ziri signed. I don't know Patrick, check zigenda kubeera signed, era check sente zigenda tetugaba cash by tetugaba sente by cash, sente zigenda mu accounts ezo ne zibeera nga za bibiina, sente ziza abantu kinnoomu, sente za kulaakulanya industry eno. Era bannange nsanyuse nnyo okubeera nti abantu bano bonna be mulaba be bantu abali mu industry eno. Abasinga abalala twabawako ba DJs, twabawako dda ba audio producers, twabawako dda ba musicians uma twabawako dda. Tugezaako kulaba nti bannaye mujje mu joining ebibiina bino. Obuyambi gavumenti eyagala ddoboozi limu, teyagala bantu bangi kuba buli omu akolawo akabiina ako akatonotono alimba ensi. Mbadde mbasaba baganda bange abali eyo, bannabitone abatanneegatta ku associations, mujje tukulakulanye ekintu kino, mujje tukwatire wamu, kubanga kino ekintu si kya Ragad, ekintu si kya Kaye, ekintu si kya Tyaba, ekintu kyaffe ffenna, ekintu kigenda kuyamba industry eno okula. Tuyise mu buzibu bungi obwa COVID nga bwe mulabye, naye kati tubeera n'eddoboozi erimu. Bwe tuba tugamba nti twagala kusaba kawunga na bijanjaalo, buli omu waayogera amaloboozi gagenda bubi. Bwe tuba n'eddoboozi erimu, kikijja tuyamba bannaayo. Njagala mukubire mu bugalo abasajja abakoze ennyo n'abakyala abakoze ennyo, kuba kino ekintu tetugenda kusitopinga wano. Kino ekintu tugenda okuyamba abantu bonna, abantu aba gospel we bali wano, ne Kakayi Kayi mulabyeko,
ne president mulabyeko kakati mbadde njagala tutandike ne placard Emma tugenda kutandika ne process eddako kati yagaba damiche anti tugenda awo leero jjajja kinnyonnyole bulungi lwaki bali badde ba munaana bano bassatu kino njagala kinnyumira bwenti buli kikolebwa kyetukola tukolera mu work plan twakiriziganya nti waliwo ofiisi gye bali sebbanga gyali agenda okusasula ng'omukulembeze wa local Luganda comedians kati netukiriziganya n'agamba musooke mumpeeko 3 ze mmale okusasula zino sente si zakulya zino sente zakulaakulanya ofiisi ebeerewo ti buli azannya Luganda comedy biki ebyo local comedians bajje kitegeeza banna gye bagenda otusanga omulundi ogubaddewo ng'oyinza okubuuza sebbanga musangawa olina musanga ku stage kati stage tezibaddeewo kitegeeza nti abadde asangibwawa twagala nga National Cultural Forum tugambe nti nedda bw'ojja mu Uganda n'ogaa nti njagala kulaba comedian tulina tukulaga wogenda bw'ojja n'ogaa nti tuyagala kulaba abayimbi tulina tukulaga okola ki wogenda kati bannaye kyekino ekintu kyetugezaako okukola sente ezisaba ez'okuyamba ez'obuyambi zo zigenda kujja naye tezijja kujja nga batebeeteeseteese gavumenti ebadde ebuuza twagala okuyamba abayimbi ne tubasangawo buli muyimbi abeera Makindye abeera Naalya abeera Kawempe tebalina ofiisi webasanga naye omulundi guno katukole offices abantu basobole okulaba abantu mwagala okwogera akagambo nze kwebaza ng'ekitongole ekya National Cultural Forum wamu naawe chairman waffe taata tukwebaza n'omukulu Emma Kalusi Patrick bano bonaawe mutulakakiikaako aka National Cultural Forum baneete tutandikidde wano waliwo ali eyo agenda otwegomba agamba oba batukubidde bukubizi twagudde mu bintu bano ebino bye tubadde tulwanirira bulijjo nga tubannyonnyola ti gavumenti kyeyagala tubeere organized era ezzeemu buzzi mulanga gwaffe bulijjo gwe tukolaki naye nga tulina gwe twasindikayo ye mukulu Onulagadi yabadde atwogerera ebbanga lyonna takitandise kati kiri myaka 10 fe abamu tugenza okukibuukira tuli myaka kati emeka 5 naye kaakati ndowooza ke tufunye zino n'endala zituli muki era gwatusekerera mbu tufunye miliyoni 3 zokka nze buno ndaba obukadde 5 ndaba akawumbi k'abakomedian kengenda obbajjirayo tolwokuba tufunye obukadde 3 n'endala zigenda kukola ki zigenda kujja ne nebaza bannanga abanteekamu obwesige ne banzikiriza nti sebbanga gwe pulezidenti waffe era ojja kusobola okutusakira ojja kusobola okutukulaakulanya omukyalo oyo maama Kinene bambi banzikiririzaamu taata Saamu ye vayisi wange era mbeebaza ne bannanga bala bangi nnyo naye jjajja era nga bunkwasiza woofiisi nze kanjiyitire eddala eno woofiisi mpita abakomedianizi bonna mujje mwewandiise mubeere registered comedian atali registered togenda kuvunaanyizibwa mu mbeera eno mwe tugenda okutambulira n'obuyambi bwonna bwe bajja otuwa muganda wange Kapala ali eyo nga tonnaba kwewandiisa ino woofiisi bagituwadde Mariya kyali eyo jangu weewandiise Kapere jangu weewandiise tusobole okubeera nga tuli organized gavumenti yeyongere tuyamba naffe tubeere liko organized ng'abantu abalala sijja kwongerako awo omukama abampeera omukisa bano be bayimba ekikwatagana n'okulyowa emyoyo ebintu ebikwatagana ne ddiini Jesus Christ Allahu Akbar Katonda abantu bano mukulu Kaye lwaki twayogera ebigambo ebisingako wano bannange nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo nze current president ekibiina ekitwala abayimba gospel njagala okwebaza National Cultural Forum ti omwana gwe nalaba nga azaalibwa kati atuuse ku kigera kino njagala okwebaza chairman National Cultural Forum ku Lwagadde nga waayogedde wali nti olaba ekintu wekituuse wano n'okubonaabonako kyalimu tetwandyagadde muntu yenna kukitaataaganya sente zino ze batuwadde Kaye Wisdom sizzeewola abakulu bano sebo associations zetulina eza gospel nyingi emu ekadde kuyo yene ekulemberwa omukulu ono Henry Wamala ono Prince Nick CEO wange omukulu ye Piara era muyimbi wa amaanyi nnyo mu gospel secretary general naye zigenda kutuyambako sebo mu capacity building era we zijjidde tugenda ku African Village mwezi guno nga 22 paka 26 African Village hotel yamanye mukono na kuyiga ati n'ebintu ebirala ne website sebo tujjagire accountability tujibalage netwe yanze toyanzege ne yabaza muzeyi wange Genosale thank you so much adisi kati aba gospel bayina batandika naye luli wabaddewo nanka n'ekiramuze ekyenjaga kugamba nyimirira mu maaso g'aba amawulire nayita okulonda mu December mpeewo office mwezi gw'okubiri najiyita kyabuzayo emyaka 2 naye nakikola because byenkola nga bikontana n'abali by'omwoyo bya bwe naamala okulonda nga mpadde office tewaba n'omuntu yenna alijja okubagamba yatwala ebibiina bya gospel wano mu Uganda tulina ebibiina bingi tulina Viga community tulina abaganda baffe abawuga tulina Yunaga bano ono omukulu atwala ekibiina ekikadde mu gospel
ono ye treasurer waffe ono era tumusaamu bwe tudde eri mu unaga aba president bwajja wano kati ate nze mba president so naffe tetwagala bufuyo 95% ewaffe tuli very well organized nga we nakunnyonnyola nti abali obw'omwoyo ssebo ate si ffe batwawuleko tube wali kubanga bano ba mwoyo nnyo naye neyanze kaneme kwogera bingi banne nga bwe mbyowulidde abaloyo by'emyoyo abantu bonna abayimba gospel abantu abayamba abantu okukyusa mindset yaabwe mu ngeri y'eddiini baweereddwa essente zino okulaba nti bakola capacity building tulina okuwandika abantu tumanye abayimbi tulina bameka tumanye abaagala okutandika bameka tumanye biki bye twetaaga bwe tubeera n'eddoboozi lino erigenda okuyamba industry ya music okula erigenda okuyamba ne kyaki okula kubanga teri kyaki yakabi eterina abayimbi balungi akati kyaki okula tubeere n'abayimbi nga bali organize ng'abayimbi bafuna obuyambi gavumenti etandise okulaba nti ddala abantu bano gye bali ate abantu bano balina omugaso bane saagala kwogera bigambo bingi mbeebazizza nnyo wisdom mwebale omulimu gwemukola nik mwebale omulimu wamala mwebale omulimu gwemukola yadde nga si byangu okulembera abantu naddala abantu abali self made si kintu kyangu kuba buli lwotuukako olina omugambo ebigambo nga atalina kyakuŋŋamba naye mbeebaza kubeera mugumikiriza tugenda nakuyita katono nnyo muzeeyi nsonyiwa okusala ekirimu tugenda nakuyita era zino ensonga oguma zigenda tuyamba mu capacity building ensonga emu eri mu church z'abalokole federation eno tetwala abayimba ba gospel babalokole bokka tulina association okuva mu catholic Seventh Day Protestants all together naye ekimu ku kye tugenda okusoma EPRS era ebbaluwa eri mu kkubo ssebo kutuukako kubanga olutalo luli eri waliwo abasumba abenneewerera okunsiba tintwala abayimbi baabwe mu bintu bya gavumenti ebitagasa ebya EPRS katolaba nti noweetagisaawo omusomo tujja kuyigiriza abantu ekyo kyo newadde tujja kubaamusokera twagala okwebaza National Culture Forum yavaayo initiative eno kubanga nti egatta ebibiina byonna emyaka mingi ba MC babaddewo naye nga tebalina recognition mu Uganda mukimanyi naye olwakuba National Culture Forum yavaayo with this idea esaawa zino ba MC twogera olulimi luki lumu tulina ba MC across all regions abeggulu ab'embaale bonna twabagatta wamu era twagala House of MCs kibe nga kyekibiina nti buli MC alina ekizibu alina idea nga mwakola ki mwayitira okubanga twogera ne gavumenti tuyamba ku kino ekintu kyetuba tutaddewo. Yes, ladies and gentlemen, right now we're talking about the Uganda Songwriters Association. Yogera tugende awo tuliwe. Placard eno oba check eno eriwo ey'abawandiisi b'ennyimba. Abawandiisi b'ennyimba ba mugaso nnyo mu industry ya Uganda. Era ffe nga National Culture Forum twanoonyereza ne tufuna abantu abeegattidde awamu ne bayita Uganda Songwriters Association. Abantu bano beba abawandiisi b'ennyimba ensi yonna beemanyi naye twagala abawandiisi b'ennyimba eyo ensi beetemanyi bajje beewandiisa beewandiisa tugenda kufuna eddoboozi erimu eryogera ku buzibu ki na butya gavumenti bweyinza okuyamba bannabitone bano abayiyiza abantu ennyimba baziyiza nnyingi nnyo bayiriza abayali ne bayimba buyimbi ne bayiriba ne badduka akatwagala abantu bano babeere nga basobola okwogerako ne gavumenti copyright eterere UPRS eterere nga ennyimba omuwandiisa nakyafunako TV zitereeze bw'oli bwagenda okutwalayo oluyimba bamubuuza yawandiika oluyimba yaani abantu balina ennyimba nga si be baziwandiika ne bazifunamu ng'abawandiisi tebafunye so twagala omulundi guno nabo bakulaakulane era njagala okwebaza gavumenti ya Uganda okutusaamu obwesige nga National Culture Forum ne batuwa akasente kano ak'okukola capacity building okuyambako okuzimba office ez'abaana abasajja be bayita ba Uganda Songwriters Association. Mbadde njagala abaliiremu abatwala ababuulire kutambula. Nze John K. nze president wa Uganda Songwriters Association. Twala abawandiisi bonna. By the way, we are chanced nti ffe ng'abawandiisi tetunnafuna nnyo divisionisms. Ffenna tuli wamu era patroni waffe mukulu Silver Kyagulanyi. Abakulu ba Nisendri bonna kwe bali ba Yese Oman Rafiki, oyo mukulu ye Larry Chari, General Secretary wa Uganda Songwriters Association. So ffe twebaza Katonda lw'omukisa guno ne NCF okuba nti basobodde okutuwa this kind of support. Ffe ng'abawandiisi tuli bantu abatatera nnyo kujja mu cameras.
tuli bantu abakola omulimu ogw'amaanyi ennyo naye ate emabega eyo mu bizimbe oba mu studios gye tubeera. So media tetera nnyo tuwa attention naye twebaza NCF okuba nti ate yalaba nti omugaso gwaffe eri industry. Nze nkakasa TV n'amawulire kino ekintu singa mwongera okukittaanya ennyo nti omuntu azaala abeera very important though ebiseera ebisinga tutera okugamba nti awo omwana asuumuuse n'afuuka w'amaanyi ne tutafa nnyo na ku muzadde akolaki amuzaala. Ennyimba zino tuzijja mu bigambo okuviira ddala ku nnukuta esooka ne tugatta ey'okubiri ey'okusatu okola oluyimba. So si kyekintu ekisinga obwangu. N'olwekyo twebaza nti tugenda kubaako kye tukola okulaba nti ate omulimu gwaffe gubaako we gutuuka. Structures tugenda kuzisaawo in terms of offices, the websites ne media gundi endala zonna. Thank you so much NCF. What is your take on this? Well, my take on this, baruwa najirabye eggulo nga bayise ogenda mu minisita naye ate nsuubira bandi badde bayita National Culture Forum ne bayita ne National Culture Center kuba be bali mu meeting ezaali eggulu okulaba nti incorporating associations zonna. Yali eggulu n'abalala nga ba pastor associations n'abalala bangi aba associations, so ne bakkiriziganya bafune obukulembeze obw'okwegatta. Kyensuubira nti bakikola kiri mu process. Ebbaluwa nagirabye naye ng'eyita ba yes, but I was not invited. So when they copy you, it's just to let you know that they called someone. But what I would wish is, because we are doing structures, fully answerable to the National Culture Center, which is UNCC. UMA is answerable to the National Culture Forum. So at the end of the day, but what we're going to use in the structures is a number point. This is my say. And following what transpired in Gulu and how it has been followed. Amateka nsigamanyi bulungi. Nenza amateka gemanyi is structure. The most important thing. And we're working together. There is no difference. Abayimbi bonna bali muntu omu. Problem weri maybe erimu zempita zisiri errors, misunderstanding, miscommunication, and misinformation. Yes. General Gadiwo otunuulira nti no abantu bonna bakopinzeemu waliwo abamu abakigereza nti no waliwo ssente zaabadde nga zigenda kuteebwa ensonga lwaki baabayise mangu we bati. Mbadde saagala abantu kugenda mu bintu bitali bituufu. Kati olwaleero mbadde ngaba ssente za structures. Abantu bembadde ssente za structures tebikwatagana na nnyombo z'abantu. Olabye ba local comedians, olabye ba poets, olabye ba Uganda cinematographers, olabye ba indigenous knowledge, olabye ba songwriters. This is how we're doing it. Because we National Culture Forum yetwala association zizonna mu Uganda. Mu mateeka era abaatulaba bonna kinjagala bamanyi nti associations zino zonna we want to cater for everyone. Si muntu kinnoomu twagala okulaba nti abantu beegasse ne tukola ekitavu kyabeegasse okuba tufuna eddoboozi erimu. Era kyevula nti nadde mu parliament nadde nsaba ssente z'abagadde nadde nsaba ssente za industry ya creative. But National Culture Forum gy'okulembera nga chairman woba gwe agitwala ng'ate gwatwala associations eziri wansi zonna ebbaluwa eri direct kuwuma nti nno leadership era nga mu leadership fe ababe bawangalamu abamu ku bayimbi be boogera nti nno n'okulonda bakyagambye okuteekawo mwe nga bakulembeze mukozeewo ki. Saagadde nyogera mu details eziri so deep. Detail yandisoose okulonda kwa wuma kulina kubeera kwa wantu wali open. Sisuubira nti batukkiriza okumitinga abantu abasukka mu bibiri. That is one. Two, okulonda is not the problem. Era tewalejja balondesa by force. Abayimbi balina kwelonda kye baagala. Nze kyembadde ngamba nti peaceful meetings mean indoor meetings where you sit with your leaders
nemwogera what you need. Problem ya Uganda buli omu ayagala creating akabiina because abantu batandika okulowooza essente, which is not very, very good for the industry. Singa ssente industry eno ejja kugwa mangu. So singa okukolagana abantu ne bagamba twagala okumanya bakomediani be baani, twagala okumanya abazannya emizannyo be baani. That is how it can work. Yes. So g'okiraba kiddawa meeting mugenda munagiba mukwanjogeddeko ne Fiina n'agamba ye tagimanyi tebagenda gibaamu bo ng'abaawuma bw'olowooza bali babadde saagala kwogerera bantu lubaale w'omulamu tasamirwa. Nze njogera nga chairman wa National Culture Forum. Nina task yokulaba nti I have banked all the checks that I've given to people today. Era omulimu gwe mbaddeko olwaleero okuva ku makya nakyewadde nti programs zange za making sure I have banked the money to the people that have given the placards. Buli muntu gwe ngambye nti nkuwadde saagala mbuuze nti ate sente zange tezaatuuka. No, I want to make sure that all those accounts are done. Then another thing, when I'm invited, because nze kolagana na UNCC ne Ministry of GM, when I'm invited, I'm ready for any meeting at any time.